ekitegeeza nti isima eddiini yabadde agikola ki nsaba Allah jalla jalaaluhu agaze kabbuli ya isima Allah ateke ekitangala mu kabbuli amuyingizija naye ekitiibwa omuntu wabeera musiraamu ebbanga lyonna tolina bujulizi tolina buyinza bumuteekako musango omuntu yenna nga Katonda ye yamutonda sigwa mukola ki sigwa mulamula Katonda ye mulamuzi we njagadde ekyo okukitegeeza buli muntu ekyokubiri isima kye mbadde mwagalako ng'alina essuubi era kenjagala omumala nako ng'alina essuubi yaŋŋamba seeka buzibe buke tujja kuvuga ku moloka ez'ebbeeyi abasajja zibabeeramu ng'akulaga mu malirivu obulamu bujja kukola ki bujja kukyuka era nange njagala okutegeeza buli atuddewo n'alisomye nsobola osoma irimu ya kabbuli neddiseekanganya okusoma ebya irimu njagadde okwogera ku nsonga eno buli muntu beera n'essuubi mu nsi isima kyenyinza okumujjukirako yaŋŋamba seeka nyumirwa nnyo okusanga ekyanga oli muwalimu ng'oli mu vyeit oba cross country ng'oli muwalimu kubanga era bisoboka nze aya esinga okunzaamu amaanyi ganze omuwalimu Allah yagaa nti wala sawfa yu'tika rabbuka luli bwolo Katonda ajja kuwa tojja kusiima Allah ajja kukeesa obudde embeera ajja kukyuka yabuuza mu Qur'an lam yajidika yatiman fa'awa twakujjawo okutuuka okubeera MP w'e Kampala Mungu n'akujjayo n'akolera mu nkuyanja oba twalaganya mpola awo okyaba ate okyaliwo inshallah nsaba Allah jalla jalaaluhu agira akyakulekawo Sheikh njagala kumaliriza ssebo n'akagambo nzikiriza amaliza ebigambo byange ssebo omusajja wange mukama wange Allah jalla jalaaluhu buli ali wano alina bye yamuteekerateekera mu bulamu yadde munna ayinza okuba alina by'alina tebisobola kubeera bibyo ebibyo bijja kujja saba Katonda ajja kuwa akira musamuzi kulaba ssebo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda omuntu okumalamu abantu essuubi tubeera mu bidaala bino ebiseera ebisinga n'olaba omuntu abuulira abantu misota gya kiwalaata abuulira abantu nga bagenda okufa bagwewo abantu baka oludde bali mu ekono ebintu bikalubya ate obutiisatiisa enseegaane n'enkomerera egaane omuntu olina omuzaamu ku ssuubi nti embeera yonna Mungu ajja kutayira bijja kutambula kemaliriza nako ku nsonga eyo buli muntu atudde wano ng'oli musiraamu okusaba Katonda kigambo kikulu seeka akyogeddeko buli wootasaba Katonda obulamu tebusobola kukyuka abo ono MP abagagga mu Uganda ono ateekeddwa okuba nga ali mubaliidinga alina ssente ate nga sunna yenze nolaba buli wenjogera nga waali tayinza butanfuwera mujja kumulaba inshallah okakasa bye mbagambye so inshallah muganda so njagala okubategeeza kyenjagaddemu byonna mukkirize saddaaka ejjo baye baleeta saddaaka ebigambo biyinza okukyankalana inshallah taala bino ebiraga yembaga musajja mugagga saba Allah benga wakatulako myogo okubiri bona alina sunna ya nabbi tayinza kufuwa mulundi gumu inshallah taala so baganda bange njagala okubategeeza ensonga zino buli muntu omulamu atambula ng'akkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero obeeranga n'essuubi terikuggwangamu kyembagambye okusaba Allah kigambo kiki kikulu nze nganze enkola yange mbeera siriyasu emba asaba Katonda kiba kikulu wakati mu kusaba Allah ng'oli siriyasu oyiteko ne mubondi yadde oyagala mmotoka yadde toyina ssente lamuza ku mmotoka yadde tokola ki obagaye emmotoka za ssente mmeka nti miliyoni 436 bagambe njagala eyo bakuwotesitingemu ogizzewo bagaye Mungu nja kukomawo inshallah ekiro genda ogambe Katonda nti ze mmotoka nazirambudde naye ssente sinakola ki lwaki oyita KFC wegala kyusa bulamu Java so oyita kompyuta ajati sadaka barakallahu fika Mungu akumire wabbaawo tovaayo tonoba inshallah bakama bange muzikirize mali n'akagambo kamu akasembayo ndi muwalimu badde saagala kutuula nga soogedde ebigambo ebyo abantu bange mbasaba mubeere n'essuubi mu bulamu bujja kukyuka